Ya party c'est party. Ah, que pièce est gamba comme. Tegendo gamba. Alonso njagala.
No, Elweza nze ne mukyala wange we tulondera bayitawo ku polio tuva kukuba kalulu kulonda abakulembeze baffe era akasana katwogera ddala bulungi naye okulonda kikulu kubanga bw'otalonda olinawo osinziira kukaayana ku bukulembeze obubeerawo. Bw'olonda omuntu bw'atakola bulungi olina eddembe omugamba nti gwe nalonda lwaki okola bwoti. Ate ne bw'obanga oyo ayiseemu si gwe walonda olina w'osinziira okugamba nti singa wali otambulira mu nkola eno ebintu byandibadde birungi. Ne bwe buba obukulembeze obw'oku ntikko obwa pulezidenti ne bwe buba obukiise mu paalamenti, omukiise owa bulijjo n'omukiise ow'abakyala. Kale okulonda kintu kikulu era nga bwe nayogedde olwokubiri olwa sabbiiti eno bwe tulonda omuntu akubye akalulu yeetegekera ebintu bibiri. Yeetegekera okujaganya nga gwalonze ayiseemu, yeetegekera n'okwennyikira gwalonze bw'atayitamu. Tosobola kulonda nga buli lw'olonda gw'olonze yawangula. Giringa mizannyo, wabaawo awangula n'awangulwa. Naye ng'ekikulu bwe tulonda tuba tusimye omusingi okuteeka abakulembeze ku nninga okulaba nti batuukiriza ebyo bye tukkiririzaamu. Wano we nnondedde waliwo eddembe, tewali nsasagge yonna, ebyokwerinda binywevu ne teri asuna munne. Kirungi era tusuubira nti n'ebiseera ebiddako mu maaso ennaku eziddako tujja kuba bwe tuti. Tetwagalira ddala bya butabanguko kuba butabanguko tebutaliza. Obutabanguko bulinga nga musisi. Musisi bw'ayita tamanya muto na mukulu, ayita buyisi n'asaanyaawo byonna by'asanga. N'obutabanguko bwe bufaanana. Awo nno tukuume emirembe, tweyise bulungi, tuwuliziganye. Ekiseera kino olwaleero n'olwenkya nakusiza kukola tuulako ne muliraanwa munywe ku kaawa. Ayinza n'okuba nga si wa kibiina kyo ky'owagira, ayinza n'okuba si wa ggwanga lyo, ayinza n'okuba si wa ddiini yo. Naye mutuule musinkane munyumyemu kubanga era n'enkya omusana gujja kuvaayo ne ku lw'omukaaga enjuba ejja kuvaayo. Tewali nnyo lwaki tuwaalirira ne twemalamu eddembe ne lituggwaako. Kamangi wabaddewo mpozi katono nnyo okwemulugunya kukulwawo kutuuka ku by'okulonda nga wano woolondera wali Kinyana Mutindo n'ekitebe ky'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda kalina bingi ebyokutereeza. Ndowooza ebyuma bino ebya tekinologiya byajja kikeerezi okwegezaamu kwayo ekiseera tekimala. Naye ate tekinologiya oluusi bw'abeera, fe abakozesa ebyuma bikalimagezi kompyuta, waliwo olwogenda ku kompyuta n'egaana. N'ab'amasimu gano gaseereza, essimu seereza eyinza okuyiika n'ebintu byonna ebirimu ne bisaanuuka. Tekinologiya abaamu enkenyera, naye ng'ekikulu mu byonna bantu kulonda. Ebyuma bwe biba byesibye oba baze kikeerezi, abantu bonna abavuddeyo okulonda ne baweebwa omukisa okulonda, ekyo kyekikulu. Ate ne wabeerawo amazima agalabika n'amaaso n'obwenkanya obulabika n'amaaso, ekyo kyekikulu. Tekinologiya ayinza okuba tatambudde bulungi, naye gye tuyeyongera mu maaso bajja bitereeza. N'okulonda okulala kukyaliyo, okulonda bassentebe ba disitulikiti, okulonda abakiise ku nkiiko za disitulikiti oza n'ez'amagombolola bajja genda batereeza. Ekikulu kulaba nti abantu baweereddwa omukisa okulonda mu ddembe, amazima nga galabwako n'obwenkanya nga bulabwako.
okulonda bwe kuggwa abantu kye bakulondedde naawe gwe yeesimbawo obeera okimanyi. Wano mu Uganda ebintu abantu bye beetaaga buli omu abimanyi. Kulwanyisa bwavu, enteekateeka eziriwo ez'okulwanyisa obwavu zigende mu maaso ate nga za bwesimbu si za kiguumaaza. Okulaba ebyenjigiriza nga bitereera, okulaba ebyobujjanjabi nga bitereera. Abantu baagala malwaliro agalimu abasawo, agalimu ebyuma, agalimu eddagala. Okulaba nti emirembe gibukala. Ebyo by'ebintu abantu bye batunuulira. Wano ffe mu Buganda ensonga ssemasonga ettaano tetuzivaako era bonna abalondeddwa ku bukulu obw'oku ntikko ku bubaka bwa paalamenti balabe nga ebiruubirirwa byaffe babissaamu ekitiibwa. Ebyo bye tusuubira mu abo bonna abanaabawanga. Naye n'abalonzi tubasuubira okuba abakkakkamu, ne bw'obaayo yonna ky'otamatidde tukikwate n'obwegendereza mu bukkakkamu. Uganda tegenda kuvaawo abantu baleme kutya kiyitiridde. Siwa wano wenyini wenyimiridde ku Lwezabbi polling station eya polio Katikkiro Charles Peter Mayiga bwe bubaka bwawadde eri abantu ba Buganda. Nze Kiza Peter, KSTV Agaleero. Tiisa nti ekyokutiisatiisa ekigenda kuyamba kutwala ggwanga mu maaso kubanga kye tutalina kwerabira nti Uganda yaffe ffenna tugyetaaga. Oba oli wa kibiina ki oba oli wa ndowooza ki, eno Uganda yaffe ffenna. Ate ekyokutiisatiisa ku kino eky'olunaku olumu tekigenda kutukolera kubanga already security weeri egenda kukuuma emirembe era nga mmalirivu okulaba nga bannayuganda bonna bali mu mirembe. Bwe obutamatira abo buleme okubeera nga bugenda kutabangula emirembe gya Uganda kubanga Pulezidenti yakikkaatiriza era n'akirambika nti tewali gwagenda kukkiriza kutabangula mirembe gya Uganda. N'olwekyo mbakubiriza abavubuka bange muleme okulimbibwalimbibwa n'okubuzaabuzibwa kubanga ojja kufiirwa ebyandikututte mu maaso ng'oluusi bakututte mu kkomera ekitagenda kuyamba. Ati Kampala erina Wakiso Musinga bamanya ate we batalina buwagizi kati ekyo kigendere kubanga we tuli wano ebunnamwaya Zana Lufuka Zone Playground kusala ekyokunya we tuli okubanga ebiri kukozesebwa mu kulonda tebinatuuka si kyekyokka abalondesa tebaliiwo bantu bo baatuuse ku makya nnyo kuba ku saa 12
nange ntuuse nsula akalulu kange naye tewali sayini yonna eraga nti oba banaatuuka mu bbanga bwe liti. Naye kino kyewuunyisa abantu abamu naye nze tekineewuunyisa kubanga kye kyantwaza omusango mu kkooti nga ngamba nti enkola yonna ne kye tulimu kyonna kifu kubanga omuntu bw'amanya nti alina ky'ayagala akalulu agenda kakwatanga bw'ayagala kitegeeza teyanditaddeho kulonda naye bakuteekawo okwekiguumaaza sente z'omuwoomusolo ze zifa ng'ate tewali ky'osuubira kyanjawulo kigenda kuva mu kalulu. So tukyaliwo tulindiridde naye ng'ebyo by'osuubira okubanga bikolebwa okumalamu abalonzi amaanyi bibamalamu amaanyi oli agenze n'aba nga tajja kudda oli n'aba nti okulonda tewali n'akivaako so bye bisuubirwa mu gavumenti yaffe nga bweri. Ekiddako ffe tujja kulinda paka essaawa 10 we ziwerera we baggalirawo tulyoke tuveewo naye nga kyemmanyi nti ensi yonna ekitegedde nti ffe wano tummiddwa omukisa gwaffe gwe tulina okuweebwa okubanga tusalawo n'okulonda abantu be twagala.